se mwenna mu bumanyi nebaza bakanso Segona waliwo ne kanso omulala Moyizi ne kojja wange ow'enkima Elias Lukwago. Taata tweyanziza nnyo, tweyanze. Ne neebaza ekitebe kya Nuupu sebe ekikulemberwa pulezidenti. Sebe tweyanziza nnyo. Ne neebaza maama tweyanziza nnyo, tweyanzeege, weebale kulwana ku muto wange naye lwakuba Mukama agaanye. Weebale nnyo, weebalire ddala. People power, our power. People power, our power. NUP everywhere. Mr. President n'abakulembeze baffe mu NUP nsanyuse nnyo okutuwa omwaganya guno okwogerako gye muli n'abakungubazi bonna. Mukama wange Honorable Muhammad Sseggirinya ndowooza kizzenga coincidence okulaba nti ekifaananyi ekyo kintunuulidde. Ssebo tugenda kukungubagira paka. Omukulu lwe gwolese Sseggirinya nkukakasa nti ennamba gye wankwasa okulaba nti abasajja sibatuusa mu penalty mu box badde nkikola ssebo Mukama wange. Era nkakasa nti owummudde. Twasembayo okuwuliziganya naawe wiiki ewedde ne muganda bange Bagonza, era twakuba olwaliro amaanyi nnyo ne tusuubira nti oba oliawo wali munafunafu naye n'otugamba nti ku mulundi guno mu butuufu waŋŋamba nti oyinza obutadda. Era ebigambo bye waŋŋamba Honorable Muhammad Sseggirinya nkukakasa nti ennamba gy'ondese nga nzannya obulungi legasi egenda kusigala bassebo ne bajjawo Mr. President. Legacy ya Mr. Update Honorable Sseggirinya tumanyi nti tuli live saawa zino, tuli luddawa, bonna batugoberera. Honorable Sseggirinya azanye party nnene. Mama twagala okwebaza ku lwa family members baagala okubeera nti bakwebaza. Ebigambo balina bitono, nze gwe basindise mbogerere. Mama baagala okwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala. Mu kaseera akazibu ennyo muganda waffe ng'ali e Nairobi nga buli omu atya n'omutuukako. Mama osigala oli mama. Njagala okwebaza baganda baffe Robert Walugembe, weebale nnyo, weebalire ddala, ne muganda waffe Jebbi. Bwe tukoze tiimu yali y'amaanyi nnyo Mukama wange Honorable Sseggirinya, naye tusobodde okubeera ntuwanirira constituency eyo ne tuginyweza wakati mu bulabe obw'amaanyi. Obadde n'abalabe, ekyo ntunuulidde Honorable Sseggirinya mmanyi okimanyi. Obadde n'abalabe wano ne bweru waakyo. So twagala okubeera nti ennamba eyo gye watulekera okulaba nti tuzannya Mukama wange. Ekifaananyi ekyo sitegedde ataddewo ekifaananyi ekyo, naye ndabira ddala nga Mukama wange ontunuulidde. Manyi nti byenjogera byonna obiwulira kubanga tonnagenda. Bagamba nti omuntu bw'aba yakafa omwoyo guba ki? Guba mu bbanga. Naye Mukama wange nsaba kukugamba tetugenda kutya, tetugenda kutitiiririra. Bwe zibanga ensonga ezikusizza kubadde kuyimirira ku bantu, tugenda kuziyimirirako bassebo ne bannyabo engalo siziraba. Tugenda kuziyimirirako bannayuganda, tulemere ku mukulu gwa Honorable Sseggirinya. Wagenda okusigala nga oba oliawo Mungu wamujjuludde, agenda kusigala nga musanyufu. Kulwa Katonda n'ensi yange Mukama wange Honorable Sseggirinya w'omola mirembe. Kambawe ku sister wa Honorable Sseggirinya, jangu oyogereko eri abakungubazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo President, ab'ebitiibwa mwenna, bakungubazi bannaffe, baganda baffe, ebigambo bitono nnyo naye nsaba ntwala omukisa guno mu bantu bonna abakuŋŋaanye wano okwebaza maama. Maama weebale butalekerera Sseggirinya, weebale mubeererawo mu mbeera yonna.
buli alina maama we ku nsi ojjukiranga bw'oba ng'otambudde ebigere bisatu nozaako ekigere kimu emabega n'omubuuzaako. Bannange, Mungu yekka y'ayinza okusasula maama, era tusaba mu bulumi obungi obuliwo omwoyo gwa muganda waffe Mungu agulamuze ekisa. Bale nnyo. Mr. President n'abatuwuliriza saawa zino, waliwo muganda waffe owa Honorable Segirinya Mutowe bwe bazaalwa ali mu ggwanga lya Netherlands. Ayina obubaka obw'enjawulo oba oliawo bwe yandituusizza ku bawagizi ba National Unity Platform oba oliawo ne ku lwa famire, kubanga ntegeezezza nti ayinza obutasobola kujja olw'embeera eteebereka. Muganda wange Daudi oli live, obubaka bwe busome. Local Secretariat, councillors, bannaddiini, foot soldiers, n'abakungu bagizi mwenna, kitalo nnyo, kitalo ddala ekya muganda waffe. Amannya gange nze Mukisa David, angaalira mu ggwanga erya Netherlands, oba gye bayita Holland. Ntuuse okwebaza kwange eri mwenna ababaddewo nga muganda wange Segirinya Muhammad akyali mulamu, era ne mubeererawo mu mbeera yonna ey'obulwadde. Ntuuse okwebaza kwange eri Local Secretariat olw'okukkiriza Segirinya era ne mutambula naye okutuuka kibi nnyo, naye ndowooza obusingako awo ajja kubuyisaawo mu maaso awo, enteekateeka zikyagendera ddala mu maaso. Abatasobodde kubuulirira wano ajja kubututuusaako lwe tunaawangaalira mubaka ga Honorable Segirinya Kasangati ate ne Mulumbe Kaddugala. Okyaliko? Mr. President, nina obubaka bwo obw'obuntu Segirinya bwe yandekera, era n'angamba bw'aliva mu nsi ndi busoma ku mbaga y'ensembayo, era obubaka obwo sigenda bwogerera wano, nja busoma nga tuli mu kyalo olunaku olw'Essande. Eri ba foot soldiers mwenna, bunnamu agenzi, bunnaffe agenzi, naye aleka omukulu gw'amaanyi. Nsaba mwenna mumulabireko era mukole bye byabadde akola okulaba nga muggusa olutabaalo. Ensi ejja olw'ebyo bye mukoze, si olw'ebyo bye mutakoze. Omula mirembe muganda wange, mwebale nnyo, mwebadde ddala.